bwenga omuzadde buvunanyizibwa bwe okunoonya ssente ezibeezaawo omwana ye teyeetaaga kumanya gy'ozigye kitegeeza nti life bwetyo bwetambula lakite ono nti olina kukola n'omujjukiza emiriga eziri awaka omulaba kitaawo si mwangu nze nkubeeredde omwana wange ate ekyo kiri nnyo mu bakazi munayo kye mukama yakituwa teyakipa mukama temusaako bibi bwe tukitwala kagamba kyewuunyisa nti omukyala yekimu bibiri ekikuli ku mutima nga n'omwana okimuteekamu obanga akola amagye kulwanyisa era bwe kiba infact nkiraba nnyo families ezisinga ogenda okulaba abaana badda nnyo okusaidiya abamaama mu bulungi oba mu bubi kati ate buvunanyizibwa bwa taata okulaga abaana goba wabaddewo wabaddewo gwe sigala ng'oyagala abaana bo ne bw'oba ng'olina abaana 5, 6, 7, 10 nga bonna bazze okusaidiya amaama kakkano osirike ne mubanga mwawukanye kubanga nze nzikiriza nti okwawukana kya butonde si musango kya bulijjo noonyayo omwana omu mugambe jangu ono yanaakyusa banne mugaye nyinza okuba nga sijja kukyusa mindset yammwe nakubiri mu birowoozo mukuze babagamba taata mubi saagala mukyawe maama siri mubi oyo omwana omu gw'ogamba obulamu obwo agenda kutuuza banne abagenda naye taata teyali mubi kino kyekyaliwo kino ne kino ojjukira akayimba kaali ka Haruna Mbiru mu buto nanenya nnyo maama yali ani okuleka oluusi ebimu temubyogera nga muteeka omugugu ku bataata naye nze mu bulamu mbagamba nnyo nti bwamba mwawukanye musigale nga muli ba mukwano ku lw'abaana amwe mutulemesa bwe nsigala nga ndi mukwano gwo naddala singa nze mankyayi nga ngambi kankite ngende mu maaso kati nze wenkuleka bwe nsigala ate nga njogera naawe ate oyagala kuddamu ate kukola ki kati okitegeeza mwali temwawukanye musobola okukkiriza nimugaa nti Ruth kirabika okuba nga embeera tejja tusobozesa lwakuba challenge eriwo nti mukwawukana kwaffe abaddugavu tulinda majambiya kituufu lwaki mulinda amajambiya bwaba nga aliwo embeera etabasobozesa mwawukane mutuule abazadde ogenze n'okufumbirwa ekitanda kyo tukijjeewo tukyokyeza tolina gy'ojja kudda okitegeera kati nootya n'ogamba nzirayo ntya kangume paka ngolaida ati otuukidde ddala awasemba kati n'abazadde nzira nkigamba nnyo ne bagamba nti mukoddomi wanona muwala wange nkigambirawo nti omwana oyo omulaba nti tolowooza nti era kasita bamuwasa ng'emmanju nzimbayo boys quarter kubanga ajja kudda n'abaana muwala wange bw'alemererwa obufumbadde ne bazzukulu bange bange kaakati lwakuba abazadde abasinga okeera ku makya n'okitwala nga omusajja okuwasa muwala wamuyambye ennyo okitegeera n'otandika okugamba nti n'ekitanda nkyokeza lwakyokya muwala wagenda okubonabona era nze nkigambirawo nga nkutuuziza ng'omukoddomi bw'owulira nga mulina bye mutakwataganyeemu tokuba muwala wange munzirize olina abaana nnyo ndi muzadde omusajja tabalirwa naye ndi muzadde nyina both sexes female and male nyina kati tetuyina in fact lwakuba nti abasajja tuba nnyo ne laavu y'abaana abawala nze kati ogusajja nga gukeera gutyo okukkakana ku muwala wange okubeera bwe nkulumba gega amawulire gojja okulaba ku NTV nti Sezaala alumbye omuko nze tokuba mwana wange muwala wange nkugamba kasita olaba nga biganye komawo naddala nze kasita ofumba otandika okubeera violent mulimu empi kusamba kubanga okusobagana kubeera olaba n'abalongo bakwidde mu saaka emu batuka ekisa ne batakwatagana era tono gwosanze ku nsi naye kasa kubeeramu okukuba komawo okitegeera ate tekiri nti oba muwala wange yasobezza ne bw'aba yasobezza nsonyiwa muko omwana ono saamanya nti ajja kukola naye kanziza ekinene kyawanga kyange tokikuba andi kati mubi kubanga tukkiriza nti oluusi n'abaana ab'obuwala betuweereza mu bufumbo oluusi babeera nga bebabi ku mwami nsonyiwa muko saamanya nti kijja kuba bwekinebwe naye tokuba ekinene kyange kindeetere ekibi kyange nkibudaabudire wano naye nga omuntu otuuka otya okwebuuza like okwemanya nti niweezuula nti mbutuufu kati nze mukyamu like okwemanya niweetegeera oluusi ebiseera ebisinga kiri mu butonde oyinza obutamanya nti gwe mukyamu era abantu batonanya abakkiriza naye nkubuulire nze musobya batono gw'oli okiwuliddeko ne bw'abanga ye mukyamu era amaliriza agamba ne bw'abanga bamukwadde mu bwenzi era amaliriza aga nti munnenya naye mmanyi omusajja okunsulawo emyezi 6
era ng'anoonyayo ka defensive side. Exactly. Naye nze ndowooza mu bulamu buno tulina okukkiriza ekintu kimu nti buli omu alina obutonde bwe. Era nze nkigamba nnyo abantu mikwano gyange nti tewali agenda kera ku makya akubuulire butya bw'ogenda kutambuza bufumbo bwo. Obufumbo tebabulungamya tebabuwabula kubanga ekinuma nti abasinga abatuuza conference nene ne bagamba mujje tubayigiriza okwata otyo omusajja ate bo si bafumbo. I know. Oli kojja oli senga ombuulira bakwata omukyala, ombuulira bakwata omusajja, ombuulira bakwata omukyala nga gwe oyina bana nga naawe ku semina ogenza okuvawo ng'olonzeewo basatu. Abo bakojja bayita fuudu. Ombuulira bakwata mukyala nga ne ku semina ovuddewo na basatu. Nze nzikiriza ekintu kimu nti Ruth ayina obunafu bwe. Mwami Kalibala, Mwami Bwanika sorry, ayina obunafu bwe. Sooka otunuulire abasinga to getting excited ne tutunuulira birungi bye. Ruth, she's beautiful, akola ku Dembe, akola ku Spark, akola ku NTV, ali mu Monta publication. Oh, bafuna sente. Kasoma. Kulira kigambo sente. Agavubuka kagenda kuzino agamanyi. Kasoma. N'otatunuulira bunafu bwa Ruth. Ruth ayina obunafu bwe. Kati abasinga ensonga lwaki tufuna obuzibu era ensonga lwaki ennaku zino olaba nnyo obufumbo bw'aba I'm sorry to say this naye obufumbo bw'abalokole bukyuka nnyo kubanga tebeewa time mu courtship. Bo olugiramu naye banandaba batya musumba anandaba atya nti alabanga ali mu bwenzi naye obwo bw'oyita obwenzi bwe bukusalirawo. Ruth twagalana nkwagala naye mulimu akaseera tukonaga nti nkubulire ekituufu olina byoyagala nga sibikola ki kasibisobola nunga nti Lugonvu toli mubi naye sijja kusobola oyinza okubanga naye nga ate ayina kasaidi kali akanoga ako sijja kasobola nemweta during courtship. Ruth wali muntu agenda kunenya lwakuba wayagala Lugonvu wayagala nako ne Lugonvu negundi basatu n'olemu okufunamu ajja okunenya yoyo Ruth okufumbirwa obufumbo ne bugaana. Obufumbo obuganye bulabika bubi nnyo okusinga bano okubeera nti mubaddeko mukwano ne bigaana. Saamuzuula mu kinale njagala oba twali mu kwataganya characters zaffe tezikwatagana. Kibayita dating. Dating webale nnyo lwakuba abasinga dating bagitwalawo courtship yaggwawo olugira wiki emu wiki bbiri abasajja bagetinga that excited wiki emu wiki bbiri nga mutuweereza gundi lisiti musimanya tugenda kukyala wani kati lisiti y'okukyala lwaki mutasuza sente mu kukyala maani banawo okukyala bakusondera sente abantu baggwamu n'otandika otuweereza tugenda kwanjula tugenda ku mbaga. Nze sisondera muntu amaze mu bufumbo mwaka gumu era nze ngamba nnyo nti bwokera ku makyangu omukazi omuyinamu abaana basatu bana ekirabo kyosobola omuwambaga mwetegedde naye bano mwakera basimaya kavudde ku university nga kakya receiving ne koza hobbies ne kazikweka wano kyakagaza kikalabye eki kalowooza n'okulowooza nti abakagamba bonna baagala kawasa kabasa ku minzaani buli lwokanyizamu nga kajjukira Jeff buli lwokanyiza nga kajjukira Lugonvu buli kaseera kakussa ku minzaani funa omukazi nga mukkakkanyi buli kimu kiweraga nti ndabika neetaaga okusetolinga. Omuntu ayisa budget y'okukyala abaana asobola omukyala kimu ku bibuuzo sina kukyala n'embaga n'okwanjula. Embaga n'okaleko no embaga oyina okumakinga nga sure nti nze naliko ku mukolo twali tetulidde ziweze 12 omufumbi emmere agiboye ayagala akakaddeke oyina okumakinga sure ng'ogenda mu mukolo gwonna with or without them osobola okugutambuza. Todda mu kutuleekaanira bandisappointinga bano benasuubira okumpa sente bazimpa ani agenda okusasulira essanyu lyo ogenda ku ssanyu lyo mpozi nga nayo n'obawaamu weebale nnyo olekawula gye tulaze